On the candidates, nominated candidates who have been denominated or who have willingly withdrawn from the race. The focus is on the nominated candidates, but there are those who have voluntarily withdrawn from the race and notified the commission as the law permits. And yet, the ballot papers are already out, they've been printed. The law provides that where such a scenario occurs, then the commission must ensure the voters are adequately notified at the polling station. First of all, we put up a notice at every polling station indicating that candidate so-and-so has withdrawn from the race or has been denominated, is no longer a candidate. And therefore, don't give your vote to that candidate. That is one measure. The other one is, which I've also seen in practice during by-elections, the presiding officer, when he or she is handing over the ballot paper to the voter, also adds his or her voice that candidate so-and-so is no longer in this race. So don't cast or give him or her your vote. It will be a wasted vote. So those are the two measures we apply. I don't know whether we also do radio announcements. Do we? No, we don't. The issue is to inform or to notify the voters in that electoral area where the candidate was nominated to contest. So, notice at the... Okay, kale, omulamuzi Simon Byabakama nga agenda maaso kubanga atalambika ku nsonga y'abannaffe abaggyibwamu mu kulonda naye mu kaseera akasemberedde okulonda nga ballot papers zamala dde okukola ki okutegekebwa okukubibwa naye nina omanyi buli electoral process gye tuvaamu akalulu kano katwanjulidde amaanyi ga Electoral Commission Tribunal kubanga luli ebadde tekola nnyo mu kalulu kano ekoze nnyo kati nina ekirowoozo nti mu bye tulina okwongera okutereezaamu ge mateeka agalambika emisango gya Election Tribunal. Okimanyi nti balinawo abantu bakyaloopa naye bwebanga registration process erina deadline, nomination process ng'erina deadline, abaloopa emisango gya tribunal waki gyo giri open? Wali kibuuze nanga bw'okibuuzizza tetusobola kubanga balinawo omuntu asobola okuzuukuka obuzuukusi n'azuukuka buzuukusi n'agamba ono bulijjo yatugamba yina gundi nga si ye gundi. Nze ndowooza nti wandibaddewo ebbanga ery'essalira ery'omuntu mwalina okutunuulira ebyo byalowooza ebitali bituufu ku muntu n'agenda n'aloopa. Kaakati singa tubadde tulina obudde obwo obw'essalira, at least ku ballot paper twandibadde tusigazaako omuntu wa category emu oyo afudde kuba afudde kiri understandable ti akoze eki naye nawe agenda okuwithdrawinga okuleka nga bakuguze buguzi kiki ekiyinza okujja mu kalulu ku last moment. Naye ate nawulirako nti waliwo sijjukira mwaka bulungi naye waliwo n'omuntu gwe bajjamu ku lunaku ng'enkeera kulonda aka kyonna kiddayo eri ku mateeka. Kati n'omanyi ye ekyamuggisaamu nti omuwagizi we jjukira kampeni ziba zaagaddewo ng'essaawa zaali ziweddeko ye n'asigala ng'akyamukubira kampeyini. Kati ne wabaawo aloopa ekyo nti omuwagizi wa Simon ali eno ali mukola ki ali mukuba kampeyini kyekyamuggisaamu. Nze ndowooza nti kakati ekyo nakyo nabo bunafu bwa isi nga bwe tulabawo wano ku nkuŋŋaana za Mwami Kyagulanyi poliisi ejja n'eyimiriza enkuŋŋaana ezo muziyimirize oba ntegera y'ensonga lwaki security ekola ki eweebwayo. Naye ndowooza nti si kirungi okuba nga tutuuka essaawa zino ng'emisango gikyaloopa kakati olunaku olw'ejjo Kawempe South waliwo eyaloopibwa candidate basatu muli chairman Nyanzi, mukyala amanyiddwa nga Madiina n'owookusatu yabaddaani Roy Sembogga. Naye weebuuza nti kakale essaawa zino abantu bali mu final touches ate gwota obatabula ono waddukira okugenda okuloopa
ekisooka kano kabonero ka butaba serious. So observation yange esinga mu byonna wandibadde wateekebwawo obudde obw'essalira okuwulira emisango egyo okuwa ensala kubanga ate ne tulina n'ekizibu era n'ekya electoral commission okubanga ensala ezimu tennaziwa omanyi bayinaawo kubanga tesaawa zino buli candidate ali mu kunoonya ba polling agent sinakindi akaseera ba polling agent kalomaje kitegeeza okubeera nga maze okuyishunga sente maze okuwayo sente zo eribo abagenda okukuumira akalulu ne bakugamba ati bakujje mu kalulu akalulu gulinganga mukolo ku ssaawa esembayo awe bakugambira nti kati ate olaba honorable singa tufuna drive ne tugiyisa mu bino ebyalo abantu bawo ne bawulya wulizi ku drive ne bakola bakungu oyitamu akalulu oba okamaze n'okwata akakadde n'okawanda oba okyali ne bakugamba bakugjeemu. This is I understand amateeka weegali ne saagala tumenye emitima gy'abantu saagala tumenye emitima gy'abantu tupa omuntu akikinyuma n'omugamba wali nga tannateekamu nnyo essaawa zino omuntu yenna gojja mu kalulu oba omusebusi kuba amaze okuteekamu ssente kale at least agende ku ballot bamukuba akalulu muleke agende ku ballot bamukuba akalulu obebera birekere kooti essaawa zino ekyo ndowooza kiki kikulu waliwo ina kintu kyagala okumpa naye badde nyasooke tuwa abantu bano omulamwa esooka bawo omulamwa then kale enamba yaffe eri 0759 kogenda okusinziira okuteesa kakati olunaku olwaleero tugenda kulonda mukulembeze wa ggwanga naye nga wano ku opinion poll tugenda kulonda mukulembeze waki wa ggwanga naye tugenda kusinziira kweno nsonga bannaye manya kwe tusinzidde si buwagizi singa togobera mateeka nze byabakamaga enkuwadde katonda ayinza obboleeza candidate naye ng'otunyonnyodde leeti tunaabitegeera tunyonnyole ontegedde bulungi tugenda kusinziira candidate ki tuyina leero tuyina n'enkya so tofaayo candidate wayinza okuba omwagalini katasobola kuwangula eno kategori otyo candidate kyasinze okunoonya akalulu kanoonyezebwa katya waliwo kye bayita rale waliwo okutimba ebifaananyi waliwo ddo tuddo waliwo okulanga waliwo n'enkola empya okutuyisaamu obusimu waliwo okukuba akasimu n'okamessage omanyi abantu mwerabira waliwo gwogamba nti ne kandidate yo ng'obulango tebuva ku tv gundi nga nawe kandidate wo obulango bw'essimu tebukola ki tebuvaako njagala obeesinge ku nsonga ezo otunulemu ku lwale bannaye nalabye omanyi ebipande bya Museveni biri mu nnimi za njawulo olimba naawe wo bye nasanze biri mu Luswayiri tutakupaate Museveni sasa wewe ngamba baba kalulu kamuze bakanonyeza ne mu lulimi lw'abasirikale so tubuulire wona enkola ya billboard waliwo baana mukulembe waliyo n'abawummudde so bw'otunula lwale bifaananyi bulango kuba masimu olowooza mukulembeze eki asinze okunoonya akalulu gwani asinze akusingidde onoonya akalulu basooke bateese nga nange bwe ndowooza kutufaayo wakusinziira kugosa okungamba nti wano mugundi ono yasingidde kale okusinziira ku nze mu ndaba yange president wa Nuupu Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kategole ki wa wennyini banners gye ziri atambudde Uganda okugimalako obusimu abutuyisizzaamu ayina n'abalala batuyambako tuyisaamu obusimu so bwe ntunula munze akoze bulungi akyali lwale okkiriza lwale kuba ayina n'ebifo byakubye anko advertising material engeri gye tuli nti tulina budget NRM esinzeewo era kale ng'ogamba nti budget kubanga posters alabika president ayina ne bano tomanya munaye mu government eddako tomanya munange wano omukulembeze ogenda okumaliza kati naabo ba interest bw'ebityabo nabo ne bateekayo wadde tamulese nnyo kubanga kati bw'ogenda national wide abamulese
amuleseko amba amuleseeko naye visibility ya Kyagulanyi mu bipande wano mu Kampala lwaki y'amaanyi nti nno bakandidate kutandikira ku baali baagala kaadi ebipande bya Kyagulanyi bisanga kati bikubulako eri ng'ofulumye Kampala ng'ofulumye Wakiso ng'ogenze walako kati awo mu advertising material Museveni wahayitirawo now obulango bwa TV President Museveni what TV mwana yakubya akalango what TV President Museveni ayiseewo now social media Kyagulanyi social media ayiseewo naye Museveni atamuli bulungi naye era kati wotuna mwani asinze kwani Kyagulanyi asinzeeko kaka Kyagulanyi n'aleetayo akakaaka essimu bakubya amasimu baweereza message abaana abo nabenaremba bayisaamu essimu tewawulira mama bwe yagamba bakubya amasimu abantu b'ebweru munkubidde amasimu mbawa akalulu bankubidde essimu ne mbagamba kale kankirowoozeeko tunalaba kati amasimu bagakubye nkola ki endala awo ndoza ze ziri besiki ezo waliwo na attachment y'okuba nti nze ndi nesimbyewo nenkuba ekipande kyange nenteekako omukulembeze Bobi asinzeewo kale tubikumenyedde nawe osobola oyina by'otulina twagala ku goyinza okuba nga Robert Kasibanti akoledde atya kale 0759277305 sekendi 30 nziramu okubategeeza nga Simon byabakama wa Sumulule eno toweereza voice note nga olaba candidate wekyo takikoze Katonda alaba atunulidde Uganda gamba wadde ndi wa Museveni naye ku nsonga eno Mubaraka Munyagwa atusinze ontegedde n'abaliddawo bakola kisimanyirizo bali mutenda zezo mesuyide ze batandise okulonda bakirabirawo katolonyo ku update ondako regular nayogeddeko ku bavubuka abasinga obungi kati abesembyewa abakwatibwa ku lugendo lwe bali bagendako e Masaka obana bakwatibwa ne Ssabakunzi wa NUP Buwembo bakwatibwa naye sofa mu kukwatibwa tetwamanya ani ababakutte bali luddawa olunaku lw'eggulu n'adeva ku mpewo netegeezebwa nti bali ku poliisi y'Ekirwa natuuseewo naye ng'ate baŋŋamba nti babajjewo bali mu investigations we bukeredde olunaku olwaleero nzizeemu okufuna update nti basindikiddwa luzira walimanda basimbiddwa maaso g'omulamuzi tugenda kufuna doza details ezisingawo kale ndowooza byebyo kakati katudde mu kitundu kyaffe ekiddako bannaye okulonda tulonda naye amazima makulu naye message ngeri gye zijjamu nenga nandala yali waggulu afaabi ndowooza abasirongo batulabye nnyo olwaleero kale good morning